zamwe bolikibi Mwepemuli tukola wataliye Munabe mumusai kwa Yesu Malikoma onate umulokozi Gamanyine chiti wachije Abatanda n'ababaliyingira Mumbaga y'omukole batya Mumusai Mugabe okunaza mwebolikibi Mwetemuli tukola wataliye Munabe mumusai kwa Yesu Balikyokulabika mu masoge Okutya kuliba kwerere Naye lero muyizo kulokoka Mu busungu we obulikya Munabe Munabe okunaza mwebolikibi Mwetemuli tukola wataliye Munabe mumusai kwa Yesu Ombulire kuchisa eky'omulokozi yenga bwe yafaanana balina obulungi Yesu eyatununula eyatufiirira Yesu gatwagala Yabonyezebwa nabo kwagala kwe Abaline baweebwa obutukuvu bwe Ombulire kuchisa Ombulire kuchisa Ombulire kuchisa eky'omulokozi Ombulire ekitiibwa ky'alibeera nakyo walikombawo kusi kwe yakomererwa ye alijja n'ebire
Afrika abesigwa bebonya nebalinya naye ombulire kukiza ombulire kukiza ombulire kukiza ekyomulokozi. Katonda kwagala n'oyo abeera mu kwagala abeera mu Katonda era ne Katonda abeera mu ye. Eno esabbiiti ey'11 esabbiiti ey'obusatu ng'ewedde. Essaala eri ku lupapula 100 eri ku lupapula 178 mu bitabo ebyokusaba. Aye Katonda alaga ennyo obuyinza bwo obufuga ebintu byonna mu kusonyiwa n'okusaasira. Olw'okusaasira kwo otuwa ekisa kyo aye Katonda, bw'oti ffe tutambulire mu kkubo ly'amateeka go, tulyoke tuweebwe bye wasuubiza mu kisa kyo, era tugabirwe ku bugagga bwo obw'omu ggulu, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tukkiriza nti ffenna mu maaso ga Katonda bwe tutambula wabaawo ebisoba, kubanga Pawulo bw'atyo yayogera nti teri muntu n'omu atasobya, teri atayonoona. Ne Yesu Kristo bw'atyo yayogera ebigambo ebyo, Pawulo nga tannabyogera, nti ffenna ku nsi tuli boonoonyi, ensonga lwaki tusaanidde okutambula awamu nga twenenya. Tugenda kutambulira mu ssaala etugatta ffenna mu kwenenya. Essaala eri mu bitabo by'okusaba ku lupapula olwasatu, ffenna nga tugendera wamu ng'abaana ab'endeemu, nga tugamba nti ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ge amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola ne tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe ayi Mukama, otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, basaasira baatula okwonoona kwabwe, obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era awo tubeere ku bwoyo okutanula leero n'okwegendereza, nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu, erinnya lyo ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Mukama ayinza byonna era ow'ekisa ekingi abasaasire, abasonyiwe ebitabadde bya butuukirivu, era abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe, abawe ekisa n'essanyu eby'omwoyo omutukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Essaala y'abaana ba Katonda. Kitaffe, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe otusonyiwa abatwonoona, totula mu kukemebwa naye tulokola mu bibi. Amiina. N'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Katuulire ekitundu kye byawandiikibwa. Ekitundu ekya leero kiri mu Njiri nga byawandiikibwa Matayo, essuula ey'e14 okutandikira ku lunyiriri olw'15. Wagamba bwe wati: obudde bwe bwawungeera, abayigirizwa ne bajja waali ne bamugamba nti, wano ddungu, ate n'obudde buyise nnyo, siibula abantu bagende mu bibuga beegulire emmere. Naye Yesu n'abagamba nti, tewali kubeetaagisa kugenda, tewali kibeetaagisa kugenda mmwe mubawe ebyokulya. Ne bamugamba nti, tetulina kintu wano okuggyako emigaati 5 n'ebyennyanja 2. Yesu n'abagamba nti, mubindeetere wano. N'alagira ebibiina okutuula ku muddo, n'atoola emigaati 5 n'ebyennyanja 2, n'atunula waggulu mu ggulu, ne yeebaza, n'amenyaamenyamu emigaati
n'agiwa abayigirizwa be. Abayigirizwa ne bagigabira ebibiina. Bonna ne balya ne bakkuta ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo ne bujjuza ebibbo 12. N'abo abalya baali abasajja 50,000 nga tosizzaako bakazi na baana. Amangu ago Yesu n'awaliriza abayigirizwa be okusaabala. Bamukulembere okugenda emitala w'eri. Ye amala okusiibula ebibiina. Bwe yamala okusiibula ebibiina n'alinnya ku lusozi yekka okusaba. Obudde ne buwungeera nga Yesu ali eyo bw'omu. Naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba nga lyesunda n'amayengo, kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso. Awo ekiro mu kisisimuka ekyokuna Yesu n'ajja gye bali ng'atambulira ku mazzi ku nnyanja. Abayigirizwa be bwe baamulaba ng'atambulira ku nnyanja ne bakwatibwa ensisi ne bagamba nti dayimooni, ne baleekaanula okutya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'agamba nti muddeemu omwoyo, nze nzuuno, temutya. Peetero n'amuddamu n'agamba nti Mukama wange, obanga ggwe wuuyo ndagira nzije gy'oli nga ntambulira ku mazzi. Yesu n'agamba nti jangu. Peetero n'ava mu lyato n'atambulira ku mazzi okugenda eri Yesu. Naye bwe yalaba omuyaga n'atya, n'atandika okukka mu mazzi ng'asaanawo. N'akaaba n'agamba nti Mukama wange, ndokola. Amangu ago Yesu n'agola omukono n'amukwata n'amugamba nti gwe alina okukkiriza okutono, kiki ekikubuusizzabuusizza? Bombi bwe balinnya mu lyato omuyaga ne guggwaawo. N'abo abaali mu lyato ne bamusinza nga bagamba nti mazima oli mwana wa Katonda. Bwe baamala okuwunguka ne batuuka ku lukalu olw'e Genesareeti. Abantu baayo bwe baamumanya ne batuma mu nsi eyo yonna eriraanyeewo, ne bamuleetera bonna abalwadde ne bamwegayirira abakomeko obukomi ku lukugiro lw'ekyambalo kye. Bonna abaakomwako ne bawonyezebwa ddala. Ekitundu kikomyawo. Muleetere Mukama eddoboozi ly'essanyu mw'ensi zonna. Muweereze Mukama n'essanyu, mujje mu maaso ge n'okuyimba. Mumanyenga Mukama ye Katonda, oyo yatutonda, naffe tuli babe, tuli bantu be, era endiga ez'omuntu nnimye. Muyingire emiryango gye n'okwebaza, ne mubyaze n'okutendereza, mumwebaze mukuze erinnya lye. Kubanga Mukama mulungi, okusaasira kwe kwa lubeerera, n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kirira
nti tukkiriza Katonda Kitaffe, Katonda Omwana ne Katonda Omwoyo Omutukuvu, nga tuyita mu nzikiriza y'abatume n'obuvumu nga tugamba nti nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omyeka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maryamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'akunyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, era alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu y'abantu bonna era ebuna bonna, n'okusa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Abatuulako mutuule tuwulire ebirango bino. Abatulaba abali era abatuwuliriza abali ku mpewo za Delta TV, tuli mu saviisi ya Katwe Matazi Church, era tubategeeza okufumbiraganwa okutukuvu nga Gladson Muhumuza mutabani wa William Bakashanga ne Evangelina Bakashanga awamu ne Nakamanya Christine muwala w'omugenzi Yafes Kazibwe era ne Alice Nakanwaji bateekateeka okwetwalira obufumbo obutukuvu. Ofisi za Katwe Matazi Church nzigule. Bwabanga waliwo omuntu yenna alina ensonga erobera ababiri bano kuyingira mu bufumbo obutukuvu ajje ku ofisi za Katwe Matazi Church atutegeeze ensonga zino. Era mu ngeri y'emu Alon Sajjabbi mutabani wa David Bakisula mutabani wa David Bakisula awamu ne Anet Nakayenga ne muwala awamu ne Namutebi Viki muwala wa Onesima Mbagasamba ne Silivia Nabisere ababiri bano Sajjabbi ne Alon Namutebi ne Namutebi Viki bagenda kwetwalira obufumbo obutukuvu ngabo bemuulidde bebazadde baabwe. Bwabanga waliwo omuntu yenna alina ensonga ebalobera okuyingira mu bufumbo obutukuvu era mu ngeri y'emu bategeeza nti office nzigule, omuntu yenna alina ensonga eyo ajje agitutegeeze. Twaniriza abayimbi bano, omukubi w'ennanga Ssebo Choir Master Mukama yebazibwe, mwebale nnyo okuteekateeka n'okuyimba obulungi. Abasigadde engato z'ennyambadde tezinzikiriza kubaaniriza, kampite mukadde wange omusumba abaanirize. Mukama yebazibwe, tusanyusa okubalaba, tusanyusa okubawuliza. Nyimiridde okwaniriza musumba Reverend Frobia Sebunyanya botusanyusa okulabako, ali mu nnyumba muno mu studio za Delta TV. Ate tulina ne chairman wa kwaya, leero bulijjo tumwaniriza mu ngeri ndala, naye leero tumulina ng'omwami Richard Sevili Sebutusanyusa okulabako. Mukama yebazibwe. Abakulu bano abasinga bava wala nnyo nga Choir Master Luweero, bwe tukulabako wano Ssebo twebaza Katonda, webale nnyo, webalire ddala lwakubanga ebyuma bya TV leero gwe byagambye nti binaakulaba luvannyuma ng'owuuba. Nyimiridde okwaniza musumba Reverend Abel Serwanja Mere Wooma abadde mu wiiki yonna okuva ku Mande okutuusa leero, era wiiki yagikomekkereza, naye ate tuyinza okumwetaaga mu wiiki wakati ekulemberwa Emmanuel Lutaaya. Ssebo webale nnyo, bali eddala, ne Reverend Esmond Serunjogi. Ssebo Mbuulizi Kasule webale kwanizanga bakulu bano nga bazze okuweereza. Ffe embeera ebadde tutwala wonna, naye wadde twesulubabbye wiiki eyo, ate wiiki yaffe naffe etukeeredde. Era
tujja kubeera n'abaweereza ab'enjawulo, sijja kubabuulirira wano naye mujja kubalabanga bwe banaaba bazze, ate tukomekereze ne sabbiiti. Mukama yebazibwe. Ekiranga ekyenjawulo kyempisaawo nti administrative assistant waffe agenda kutandika okubeera mu ofiisi ku lunaku olwokubiri awamu n'olwokuna. Kale naabaagala okujja okwewandiisa ku lw'obufumbo obutukuvu. Omubuulizi bw'aba ali mu studio, administrative assistant ajja kubeerayo abaaniriza. Abamu batukubira nti twazze nga temuliiwo, naye tubeera tutawaanye mu ngeri eyo. Ate n'abo abagamba nti twagala tufune erisiiti zaffe nebiweebwayo byaffe, lisiiti tugende nazo, era nazo mujja kuzifuna kubanga omuntu oyo ajja kubeera mu ofiisi okubaaniriza. Kyokka ate naffe oluwanuka eno, ate naffe nga tugenda mu ofiisi zaffe ezatuweebwa. Anaaba agambye nti njagala okulaba ku mbuulizi, ku musumba omubeezi, naawe ojja kuba otufuna bulungi, okufuna ebigambo bya counseling, ate era wamu n'okusaba okwenjawulo n'okututuma emirimu egitali gimu. Tugikola olunaku lwajjo nabadde mu kusaba okwokusabira ekifo ekya muganda waffe Derek ekipya Katonda kiyamuwadde. Twebaza Mukama nga tasimye musingi, ng'ate bamugambye nti eyo weetaagayo akawanga k'omufu oba bino oba omusaayi. Kale no Katonda atuyita netugaa nti katukowole bukowoozi Yesu, kubanga omusaayi yaguyiwa ne biggwa, era navuddeyo nga musanyufu nnyo. Owooluganda Charles Mwanje naye nabaddeyo ebuwaya era n'abatumira nnyo. Twebaza Katonda. Maama Sebbaale yatuusa obweyamo bwe ekimu kye eky'ekkumi ekiwerera ddala kakadde kamu emitwalo 60. Ate n'abalala tujja kugenda nga tubategeeza abantu nga bwe bakoze obulungi bwe batyo. Mukama yebazibwe. Katuyimba oluyimba nga tweteekateeka okuwulira obubaka bwa Katonda. Bibiri 57 abali eyo mu bikule luyimba 257 131 mu kyedda.
kubanga n'ekiseera kino wakitegedde bulungi tunaabeera wano era enjiri yo eneebuulirwa. Weebale kubanga obadde mwesigwa bw'otukuumye wiiki ennamba n'okutuusa kaakano. Twogera n'olulimi lwaffe nti n'okutuusa kaakano Mukama okyatubedde. Tukwetaaga nnyo gy'oyogere naffe, tuzzeemu amaanyi, tuzzeemu essuubi. Era otuyimuse, era otuwanirire. Gwe Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Mukama yeebazibwe ku lwammwe abali wano betuweereza nabo, ate nammwe abali erudde eyo nga mutulaba ku mutimbagano guno ogwa Delta TV. Katonda yeebazibwe bw'atukuumye n'atulabirira, ate ne byonna by'atuyisizaamu. Mukama yeebazibwe. Tusaasira abafunye obuzibu obutali bumu, omuli okufiirwa ate era n'okulwaza, ate omuli okuyita mu bigambo ebitali bimu. Tubasaasira nnyo. Abayimbi bano zijjukira nti wiiki eno gye tuziise muyimbi munnaffe. Kale tubakulisayo abatambula okwerekera mutambuze munnaffe, ate ne byonna Katonda byabayisaamu. Kyokka waliwo bafunye essanyu. Mukadde waffe omusumba badde atutegeeza n'abalala bangi muli eyo nga mufunye essanyu. Tubebalizaako Katonda nti Katonda yeebazibwe. Nze Reverend Mary Woma Serwanja, omusumba w'obusumba obw'Ekireka. Kale no njagala kwebaza mukadde waffe Reverend Lutaya, ate mukodomi wange Mbuulizi Kasulo ono wetuweereza wiiki yonna, Mama Frobia Sebunya n'abalala bonna mbuweereza buno nga tetwerabidde ow'ekitiibwa mukubiriza waffe Gasita Lulentake. Tuwanirire okulaba nga saavisi zino eza buli wiiki zibatuukako eyo ssaawa 5 okutuuka ku 6. Kale netumwebaza nnyo. Njagala kwebaza ba producers bonna betubeera nabo wano okukola obutaweera okulaba nga enjiri ebatuukako eyo gye batuukako. Mukama yeebazibwe. Kwaya tubaaniriza nnyo, n'abaweereza bannange mwenna tubaaniriza nnyo. Okwaniriza twagadde tukukomye awo. Mukama yeebazibwe. Wiiki ennamba mujjukira bulungi nti wiiki weba wiiki Mary Woma tulina omutwe gwe tutambulirako, omutwe omukulu gwe tutambula ne mukodomi wange ono nga tuli wano gugamba omunene ddala manya kyoyagala ate okiremereko. Kyokka muwogo twajjamu omulala gye twandiise nga sub theme egamba nti olugendo olukutuusa ku ekyo kyoyagala. Kati mu wiiki eno mu kigambo ky'olugendo olukutuusa ku ekyo kyoyagala tulabye emitwe egy'enjawulo, naye twatandika ne mu Yeremiya essuula eri ey'15 n'olunyiriri lwali wa 19 waali wagamba nti gwe bw'oliyiga okwawula eby'omuwendo mu bitali bya muwendo olifaanana ng'akamwa kange. Amakulu olyogera kyonna kyoyogera ne kibeera ng'omaze okwawula eby'omuwendo mu ebyo bitali byaki bya muwendo. Ekyo nno kye twalaba ku lunaku lwa Mande nga tutandika wiiki ennamba. Olunaku lwokubiri ogwo omutwe ku Mande nze naguliko, ate olwokubiri ne tuddayo mu ssuula y'emu nti omuntu okwawula eby'omuwendo mu bitali bya muwendo ayina naye kusooka kuwaayo muwendo. Osooka kuwaayo muwendo n'olyoka omanye okwawula eby'omuwendo mu bitali byaki bya muwendo. Awo Reverend Esmond Serunjogi yajja n'atuyitira mu nsonga eyo era yali nnungi nnyo mu ssuula y'emu eya Yeremiya ssuula 15 olunyiriri 19. Ku lunaku olwokusatu twakomawo wano ne Henry Muyinda n'aleeta omuntu okugamba nti omuntu okwawula eby'omuwendo mu ebyo bitali bya muwendo kikwetaagisa okuwuliriza eddoboozi. Olina kuwuliriza eddoboozi erikugamba nti wano oteeka kwawula, wano toteekeddwa wano oteekeddwa kutambula bwoti ne wano oteekeddwa kutambula bwoti. Ekyo twakira ku lunaku lwokusatu okuwuliriza eddoboozi. Amaloboozi kyagoogera mu bulamu bwo era gagamba kukola ki, era we gakugamba okoze ekyo kyoteekeddwa okukola. Kweganga onooyawula eby'omuwendo mu bitali bya muwendo wateekeddwa okuba amaloboozi g'owuliriza agamu gakuwabula okusobola okutuuka w'olina okutuuka, naye emirundi egisinga obungi agakuwabula ogaleka n'okola ku magezi gaagaki ag'obuntu. Kale ekyo twakira ku lunaku lwokusatu nga tuli eri mu Yokaana essuula ey'okubiri ate n'okwongerayo mu maaso eyo. Awo ne tuyitawo ku lunaku lwokubiri. Lunaku lwokusatu. Lunaku lwokuna ne tulaba omutwe gwali gugamba okutambulira mu bigere by'abawanguzi.
notuuka olugendo olumu n'olutambulaza oba n'olutambula lutuuke ku ekyo kyoyagala oteekeddwa okubaako abawanguzi b'otambulira mu bufu bwabwe. Haleluya. Ngezaako kubafunziza wiiki yonna nga bwebadde ate n'oluvannyuma tulyoke tujumbewumbe bulungi. Baako omuwanguzi gw'otambulirako mu bigere ebyo. Kakati oli awo oyagala okubaako wootuuka naye toyinaako muntu yenna oba toyinaako muntu yenna gw'otunuulira oba gweteeka mu bigere bye nti oyo yatambula olugendo n'alumalako. Era twalaba ku lunaku lwokuna nti abamu tutambulira mu bigere byabo abaalemwa. Gamba nga mwe abakyala abali abatulaba n'otuuka okufumbiza omwana n'oyita ssenga n'olyoka oleeta ssenga eyalema obufumbo n'ajja n'atandika okwogera eri omwana wo oluusi n'amuwemula wemulaawo ate n'omuwa ssente nnyingi n'atambula n'agenda naye nga omubuuza ebibye obufumbo bwe ye bwaki bwagaana tasobola kunnyonnyola kyokka gw'oyise ayogere eri omuki eri omwana wo agenda afumbirwa. Era tubalaba nnyo nga musasula zi bridal shower ne mulyoka mubaleeta ne balyoka bapaala n'ebigambo byabwe naye nga bo obufumbo bwabalema. Kakati twagamba kakati oyo gw'oyise omwana n'atambulira mu bufu ki nga ssenga bw'omuleetedde okubaako byamugamba yalemwa ye obufumbo bwamulemwa atagala nadda kwono nadda kwoli nadda kwono. Kakati oyo gw'oleese atendeka omwana wo. Okutambulira mu bufu bw'abachampion oba bw'abawanguzi ekyo twalimu ku lunaku olwokuna. Twalaba ekitabo kya Samwiri ekisooka essula ya 17 we twalabira awo nga tutunuulira omusajja oyo Goliyaasi ate n'omusajja oyo Dawudi. Kama yeebazibwe. Tambulira mu bufu bw'abakola ki bw'abawangula totambulira mu bufu bw'abaalemwa bw'obanga n'otambula olugendo olwo nga lukutuusa ku ekyo ky'oyagala. Awo nno we twalaba ku lunaku olwokuna. Olunaku lwokutaano munnange Esimoni yakomyewo okumaliriza omuntu gwe twasookerako ogw'okwawula ekyomuwendo mu kitali kya muwendo ate n'okutambula ng'oyimiridde kubukkiriza. Kale ye wiiki ennamba gye tutambuliddemu nga tuyita oba nga tubatuusaako obuweereza eyo yonna gye mubadde olunaku lwaleero nga tuggalawo. Bw'obanga onootambula olugendo olukutuusa ku kyoyagala waliwo Mukama waffe Yesu kyakwagaza okole. Era olwaleero kyenjagadde okwogera nammwe mu ddakiika zino zennina 15 waliwo Yesu kyayagala okole kiri mu Matayo essula ye14. Tujja kutandika ku 25 olw'obudde nga tugenda. Yali Mukama waffe Yesu ng'agenda akola omulimu gwe. Bayibuli etulaga bulungi bwe yali ng'akuŋŋanyiza ebibiina ekiseera kyatuuka obudde nga buwungedde n'ayagala ate ebibiina biddeyo bigende. Era abayigiriza be bagenda ne bamugamba siibula ebibiina kubanga ekisooka tetulina mmere tetulina mmere yakuliisa bantu bano kakati basiibule bagende n'obudde bukola ki buno bulabikanga obuzibye. Yesu n'agamba naye sisobola kusiibula bantu nga njala kakati bajja kugwira mu kubo bajja kuzirikira mu kkubo tumale okubaliisa musooke mubawe emmere. Naye alagira emmere ng'era emmere tannalabako nga bafumba entamu z'emmere naye agamba mutuuze abantu mumale okubagabula emmere balyoke bakole ki bagende. Bayibuli etulaga bulungi abasajja bano ne bamuddamu ne bamugamba tetulina okuleka wano tulinawo ebyennyanja 2 n'emigaati emeka 5 n'abaga nti mubatuuze n'abaga mutuuze abantu era mugireete wano ne bagimuwa n'agisabira n'ebyennyanja n'abisabira abantu ne batandika okulya. Bayibuli egamba ne balemwa n'ebiseera byakuŋŋaanyizibwa 12. Wemala okulya ye n'agenda mu maaso ne minisitule n'agamba abayigiriza be nti kati mmwe mugende nze mundeke wano mwe mutambule olugendo mugende mukwate eryato munguke mugende nja kubasanga emitala w'ennyanja nja kubasanga eri emitala mwe mugende mundeke. Era Bayibuli etulaga nti bwe bagenda ye Yesu yasigala akola minisitule ye ey'okusabira bano oluvannyuma ne yeeyawulako n'agenda ku lusozi yekka n'atandika okusaba. Jjukira bali bakoze eki naye mu kugenda Yesu yamanya ebigenda okuba mu lugendo lw'abasajja bali abo be yasindika abayigiriza be. Yamanya nti waliwo ebijja okutabanguka, yamanya nti waliwo okusomeza okagenda okuyitamu, yamanya nti amazzi ago gatambuliramu waliwo ekinaabaawo naye n'ayagala bagende ye bamukole ki bamuleke. Bamwegayirira nnyo tugende naawe naga mwe mundeke mukole eki mugende. Ne batambula ne bagenda bwe batuuka eyo onoba osoma 26 ennyanja netandika okwonooneka. Tuli mu Matayo 14:26 embuyaga nnyingi eyabava mu maaso ng'ebakuba naye jjukira Yesu bamulesewa mitala taliiko naye bali bokka. Mukama yeebazibwe.
mu kitundu kya leo nga tukomekereza wiiki eno waliwo ekigambo kyenayagala kitunuulire, ekigambo ky'okwetengerera. ng'onootambula olugendo olukutuusa ku kyoyagala. Lekeraawo okubeera dependent buli kaseera. Lekeraawo okulowooza nti buli kimu kyonna olina kiyitamu na muntu. Waliwo embeera ezimu nga Yesu ayagala weetengerere. Yesu asindika abantu bano abagamba mugende. Lwaki? Yamanya nti buli kaseera bo baba beesigulira ku ye. Anti bwemene bammere yajja okutuwa, bwe gunaamulaga muyaga yajja okugoboggolera, bwe kinaaba kino kasita waali. Ku luno abagamba mukole eki? Mutambule mugende mweka. Ayagala kulaba engeri y'abasajja bano gye beetengerera. Emirundi egisinga obungi tulwawo nnyo okwetengerera. Olabye njagala kwogera ku kigambo kya kwetengerera. Nobeera nga weetengeredde newankubadde ng'okusoomozebwa kukoze eki? Kuze olugendo olukutuusa ku kyoyagala lwetaagamu okwetengerera. Kama yebazibu. Naye emirundi egisinga obungi oli ayagala kutambula ne gundi. Gundi waba tagenze nange sijja kugenda. Gundi waba takoze nange sijja kukola. Naye jjukira otambula olugendo lulina okutuusa ku ki? Kwekyo kyoyagala. Lwetaagamu okwetengerera mikwano gyange. Lwetaagamu kye tuyita independent mind. Noba ne independent mind n'otuulakaawo n'olowooza wekka. N'otuulakaawo jjukira eri gye tuvudde. Yesu yayawukanako n'agenda n'asaba yekka. N'agamba nti kati kino ekiseera kyange nzekka. Kati asindika abayigiriza be bali eri omuyaga gubakuba, naye jjukira bali bokka. Yabaga mugende nammwe mutambuleeko mwekka. Kano gano njagala otunuulira ekigambo kino okwetengerera. Mikwano gyaffe tunaabanga tunaatambula olugendo nga lutujja we tuli okututuusa akawalala, twetaagamu ekigambo kino eky'okwetengerera. Naye bwe baatuuka eyo nnyanja nga emaze okutabanguka, olunyiriro lwa 27 yamaze okubatunuulira n'alabanga mu butuufu batambudde bagenze, naye ennyanja yina yonoonese. Laba luno olwa 27 ne lugamba nti amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti muddeemu omwoyo. Muddeemu omuki? Muddeemu omwoyo. Lwaki yayogera ekigambo ekyo? Kubanga bwe baali ku nnyanja baatandika okwejjusa ng'omuyaga gubakuba, baatandika okugamba okulowooza ebigambo bingi, balowooza yine Yesu taliiwo. Ne oba weetengeredde Yesu abeera naawe. Ne oba ng'otambula ng'olinga wali wekka, Yesu abeera naawe. Era bw'aleeta ekigambo nga waliwo ebikusobedde newankubadde ng'oli wekka, aleeta ekigambo kya ssuubi, aleeta ekigambo ekikuzzaamu amaanyi, aleeta ekigambo ekikuwanirira nti ddamu omuki? Omwoyo. Nzikiriza nti mumwe mulibaddemu abeetengerera mu bizinesi. Nzikiriza nti waliwo loosezi z'okoze. Nzikiriza nti mu kutambulako waliwo ofiiriziddwa. Newankubadde ng'obadde wekka abamu twayiga okwetengerera ne tuba nga tusobola okusalawo ffeka. Naye ne wabaawo otuuka ng'osobeddwa, ng'omuyaga guvudde mu maaso, omuyaga guva mu mbiriizi, omuyaga guva emabega. Naye Yesu n'alyoka ajja n'ebigambo bino olwa 27 lwenjagadde okumaliriza nalwo, n'alyoka agamba nti ddamu omuki? Ntuuse kubanga mbalayi musobola okutambula. Kakati ntuuse. Buli we musinkana okusoomoozebwa newankubadde olinga atambula nga weetengeredde, naye waggulu waliwo alaba. Naye ayagala kumanya wakati mu kusoomoozebwa kw'oyitamu obeera otya omuwanguzi. Onootiira mu lugendo, onooluvaamu kubanga yo alinga atalabika, alinga ataliiwo. Nalyoka baga nti kale ntuuse, muddemu omuki? Omwoyo. Waliwo ebimu ebitwetaagisa okuddamu omwoyo. Oluusi egimu mikwano nga gigenda ne gituvaako mu ngeri eyo. Kakati n'obeerawo ng'oweddemu emirundi egisinga obungi n'emikwano we gituleka. Mwami Kasuli, wali olekeddwako emikwano? Mukama yeebaki. Omukwano ne gukuleka. Kakati olw'okuba gw'obadde odipendingiddeko, oliawo oli dependent, wenna n'oggwamu omuki? Omwoyo. So nga Katonda oluusi emikwano egimu agitujjako tusobole okuyimirira twetengerere, egimu gireke gikole ki? Gigende. Ddamu omuki? Omwoyo. Ddamu amaanyi, gireke gigende we kiba kigenze. Era weebaza ogende nti Mukama wino yagenze, naye mmanyi nti ngenda kuyimirira. Ate gwe kennyini ogenda kunzizaamu amaanyi, gwe kennyini ogenda kunzizaamu omwoyo, gwe kennyini ogenda kumpanirira, gwe kennyini olina okuntuusa we nnina okutuuka.
kakati oli awo okaaba kubanga wakyayiddwa. Omanyi ki oba eyakukyaye Katonda yagadde amugjewo, ogenda kubeera awo, obadde ku spoon feeding awo. Abooluganda mikwano gyange, Katonda ayagala nga twetengeredde, era kye kimu kino kye yajja n'akola, n'abazzaamu amaanyi n'abazzaamu omwoyo, kubanga lwaki yabasindika ne bagenda. Newankubadde yali taliiko, kabagende bokka basobola okutambula, basobola okutuuka. Ebimu bitwetaagisa olugendo nga tulina kugenda ffekka. Katonda nalaba oba tusobola okutambula. Mujjukira eri mu bitabo biri ebisooka naddala mu lubereberye, Katonda ayagala omuntu ayetengeredde. Yalaba Yakobo ono ng'agenda omukwasa obuvunaanyizibwa obungi, naye Yakobo myaka 4 ali ku lujja wa kitaawe Isaaka ne nnyina Rebeka. Ali awo Yakobo myaka 4 tannalowooza kuwasa, tannalowooza kukola ki, tannalowooza kuzaala, tannalowooza kwetengerera. Katonda n'amupakulawo n'amugjawo. Era essula ya 27 ne 28 ekulaga nti yatuukako ne mu kibira ng'ali atya, ali bwomu n'atuuka n'okwezizika ejjinja ng'ali bwomu. Naye ng'olugendo lumutwale wa Labbaani lwe lugendo mufunira emirimu, lwe lugendo mufunira omukyala, lwe lugendo mufunira abaana. Naye wano yali tasobola kubafunirawo kubanga lwaki? Ali awo dependent. Abaana weetengerere. Kama yeebazibwe. Mujjukira eri we tusoma eri mu 12 eri mu lubereberye, mulayo omusajja Ibulayimu myaka 7 ali wa Teera kitaawe, atudde awo myaka 7 akaddi, talina mwana, talina kiki. Era Katonda amugamba nti vaawo wano, vaawo, tulina kyokolawo, vaawo, njagala weetengerere obeeko w'ogenda, njagala weetengerere. Abooluganda emirundi egisinga obungi Katonda okutuzzaamu amaanyi, Katonda okutuzzaamu omwoyo, naffe ayagala alabe nga tukoze eki, nga twetengeredde, tulina eddaala lyetututte. Naye oli awo, oli munafulugo ojamye, oli awo buli kaseera oyinako b'olowooza abanakukwata ku mukono, oyinako b'olowooza abanakuyamba, oyinako b'olowooza abanakugjayo. Kati bwe batakugjayo n'otandika okukolima, mukolimye ate ekikulu ebikolimo bye mukolima ebimu ne bitakwata, kubanga muli awo Katonda. Oluusi oyinza okukolima nga Katonda agamba nedda, oyo mutaddewo abeere mugagga mu famire naye aleme kuyamba, osobole okukola ki? Okwetengerera. Kakati n'otandika omukolimira, oyo alifalira bakaki, yeyafuna ensimbi mu famire, tatuyambi, muleki. Kakati naye Katonda agamba naawe njagala weetengerere, vaawo awo oli, tambula ogende, tambula ogende. Oluusi abamu bakulisitaayo eno si yerokoddamu n'osooka owulira nga bagamba musumba tazze kunsabira. Oluusi musumba obutajja kusabira ayagala weetengerere, osobole okuyimirira mu ssaala weetengerere, osobole okubaako byogoba. Naye buli kaseera tebansabidde, olikomadde okusabira buli kaseera, yimirira awo, saba, baako byokutula, baako byojjawo. Ekiseera kino kibeeko kye kikuyigiriza ti osobola okuyimirira ne weetengerera, n'obaako byosaba ne bivaawo, n'obaako byogoba ne bivaawo, n'obaako byolagira, n'obaako embeera z'olagira. Jjukira eri gye twatambulidde mu wiiki ennamba nti bw'olimala okwawula eby'omuwendo mu bitali bya muwendo, olibanga akamwaka ng'amakulu olyogera ebintu ne bituukirira. Naye oli awo oyagala kusabirwa, abange munsabireko, abange akasaala kanaafuuka ddi, kanaakoma ddi okuba akasaala? Erina kuba ssaala naye ng'ate eva mu lulimi lw'okuba. Bayibuli egamba n'olulimi lwe lutonzi. Va mu ngeri y'okubeera awo nga teweetengeredde. Kama yeebazibwe. Yesu abagamba mugende, musindike eryato mugende, nze kansigale. Abaali balowooza nti buli kaseera banaabeera batambula naye buli kaseera. Kati abagamba mugende. Bayibuli egamba n'abaleka n'obudde ne buziba, yabasisinkana saa 9 gwa kiro. Naye ku 9 gwa kiro nga bali ku nnyanja batawaana. Mikwano gyange, embeera ezimu zitutawaanya kubanga Yesu ayagala kulaba okukkiriza kwaffe n'obuvumu bwaffe n'engeri gye tuyinza okuyimirira nga twetengeredde. Era wakati mu kutawaana okungi, newankubadde waliwo okufiirizibwa kungi, newankubadde waliwo embuyaga nnyingi, ajja n'ekigambo kya ssuubi ekiri mu Lunyiriri 2:7 nti ddamu omwoyo. Ddamu omuki? Ddamu omwoyo. Mukwano gwange, ddamu omwoyo. Nti amangu ago n'abaga nti muddemu omwoyo nti nze nzuuno temutya. N'ekigambo ekyo tekijja kujja nga toyimuse kutambula. Ekigambo ekyo kijja kujja nga naawe oyimuse n'otambula. Naye wakati mu kutambulako embeera z'onoosisinkana nga siteepu eyo gikubye esooka, awo Yesu wagenda okujjira akukwate ku mukono agambe nti totya, ddamu amaanyi, guma omwoyo kubanga wendi.
akuwanirire. Yesu ajja kutuwanirira nga naffe tulina step gye tututte. Abooluganda mulekerawo okulowooza nti Yesu anaawanirira bantu bali awo banafu. Enjigiriza nnyingi oluusi wano zitwonoonye, ezituwanisa emikono buli kaseera, n'owanika emikono baka ebyamagero. Ebyamagero si byakubakibwa buwakibwa, ebyamagero byakuwaguza n'amaanyi okulaba ng'obituukako, wabanga weetaagisa kukola. Enkuba kati etandise okutonnya abalabaddeyo talayo mu kyalo. Kino ekiseera kyakukola, si kyakubeerawo okuleekaana byabufuzi. Gundi analya gundi talye, kubanga era n'oyo wanaalya agenda kukolerera lubuto lwe n'abaana be. Kakati gw'oleekaane gigino myezi 3-4 oleekaana sizoni ekuyitako. Olunamalaawo ng'otandika kuwanika mikono obaka ebyamagero. Ogenda kubaka byaki? Byawo gwe byogenda okubaka. Nammwe abasumba mweddeko enjiri gye mubuulireeyo etayigiriza abantu kukola. Mubabakisa buli kaseera munababakisa n'emizimu egitambulira mu bbanga. Baka kiki? Kola. Kola. Weetengerere. We banyanya genda ozirime. We bantula genda ozirime. Weetengere. Waba lumonde genda omuteme. Weetengerere. Wakati ng'enkuba tezze ng'omuyaga guzze ogw'omusana, awo olyoka osabe Yesu naye alyoka ayingire wakugamba nti kaakati ddamu amaanyi. Goma omuki? Nze ono ntuuse. Totya kanfukirire. Totya kambaze, totya kammeruse kanjimuse, kubanga weetengeredde olina kyokoze. Mikwano gyaffe twetengerere. Kakati nga tumaliriza mikwano gyaffe, tuyige ekigambo ky'okwetengerera mu buweereza bwaffe. Bw'oteetengere togenda kutambula lugendo olukujja ku ddala kwoli okutuuka ku ddaala eddala. Endowooza egikyuse. Tubeere n'endowooza eyeetengerera. Tuve mu ndowooza ey'okuyambibwa buli kaseera. Tuve mu ndowooza ey'okutukwata ku mikono buli kaseera. Tuve mu ndowooza ey'abangi. Kakale endowooza egyo obuninga ebeereyo. Obeere n'ekye tugambe kye tuyita independent mind. Olyoka otambula olugendo olukujja ku ddaala erimu nga lukutwala nga lukutuusa ku ddaala eddala. Mujjukire obubaka bwaffe bugamba olugendo olukutuusa ku ki? Ku ekyo kyokola ki? Kyoyagala. Olugendo olwo lwetaagamu okwetengerera, lwetaagamu okuyimirira. Waggulu waalwo Yesu bw'anaalabanga naawe oyimiridde alyoka ajje osanze okusoomoozebwa akugambe nti ddamu amaki? Amaanyi. Nze era njagala nnyo oli najja nangandi ekyamazima nakola kino naye ntambula olugendo naye ndaba nga kiganye. Yimirira nange mu kusaba tulyoke tuyingire mu kusaba, kubanga otandiseeko naye oli awo otudde wamu tonnatandika oyagala bakusabire busabize ebintu byekole. Enjigiriza nkyamu n'ensomesa eyo nkyamu. Tandika otuuke mu kkubo Yesu akuwanirire ng'omuyaga gukoze eki? Nga guzze. Bw'oba bulwadde baako kyokola. Tobeera awo n'ogaa nti banansabira busabi. No, tandika ebigere oluusi bikutwala wa musawo. Ebyo nno mukutwala w'omusawo eyo Katonda gy'anaakulagira. Agenda okukwata ku mukono, agenda okulagirira eddagala, era oluvannyuma ekyamagero ky'okuwonyezebwa kikole ki? Kituukewo. Naye nga kugamba bwe yatandika n'otandika olugendo ng'olutambula lukutuusa kwekyoyagala n'ofuna omuyaga akugamba ddamu amaanyi. Guma omwoyo. Biki ebitumazeemu amaanyi? Biki ebitumazeemu omwoyo? Kufiirwa abantu betwagala, kulwaza abantu betwagala. Kiki ekitumazeemu amaanyi? Mujjukire eri mu Baluumi essuula ey'omunaana olunyi lwa 35 byonna yabimenya naga kiki ekiritwawukanya n'okwagala kwa Kristo. Byonna n'abimenya. Kulwala, kulaba nnaku, kuyiganyizibwa naga naye wadde byonna weebiri okwagala kwa Kristo kwagenda wala era kunywevu erifa abaana b'abantu. Kati tuddemu amaanyi waba nga waliwo ebitukubye, tuddemu amaanyi, tuddemu omwoyo waba nga waliwo ebitumazeemu omwoyo, tuleme okutya waba nga waliwo ebireese entiisa, kubanga Yesu ayimiridde ku lwaffe abatambula, si ku lwaffe abatudde awamu. Mukama abeere nammwe. Kiseera kino kansabira Fobia omuzindaalo ogumuwulira bulungi atukulembere mu kusaba okugwebanga Katonda atera n'okututeeka abo abatasobola kwesabira kumalayo saala nabo Mukama abakwateko okubalambika mu kkubo. Kitaffe omwagalwa, twagala okwebaza nnyo nnyini olw'olunaku luno ng'otutuusizza era okeseza obudde. Tutendereza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa kubanga oyinza byonna. Mukama waffe ow'ekisa, twagala okwebaza olw'ebigambo ebyo bye tuwulidde, nga tulaba oliisa abaddu bo era nga mulimu abakazi.
obudde eno ku Delta TV. Eno love telefeya ngera kubanga njogera ku bulumi obuli mu love abakyala bwe tufuna nga buletebwa abasajja abatunyiiza, abasajja abatayagala kunaaba, abasajja abatayagala kwemwako maviiri, abasajja abafuka ku buliri ne munenya abaana, abasajja abakodo, abasajja abalimba, abasajja abakwanakwana n'otunuulira akabina kwa mukyala ng'abigula n'otunuulira nga teze mukyala wo ndi awo. Bannaye abitunyiiza ku basajja bingi nnyo. Ngenda kubanga nnyumya ne Sharon Mirembe ku ssaawa 5 ku Delta TV ku Late Night Love program. Tosubwa The Late Night Love Sunday ssaawa 5 ez'ekiro ku Delta TV. Tukole. Embeera eriwo mu Uganda, embeera eriwo mu nsi yonna ennaku zino ya coronavirus. Eri bannayuganda bannange, nga omu ku bantu abafaayo ennyo eri famire yange ne famire z'abantu abalala bonna ne bannayuganda, tugondere President kye yatugambye. Tukozese ensonga y'okunaaba mu ngalo nkulu nnyo. Twewale okwegatta mu bantu abangi nga tekikwetaagisa. Tugoberere ebyo gavumenti byetugambye, tujja kusobola okulwanyisa obulwadde buno. Naye mu byonna nga twekwasa Katonda atukuume kuba y'ayinza byonna. Toyinza kumanya obulwadde buno gye bwava. Twekuume, obulwadde tujja bulwanyisa.